Assalamualaikum. Alinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Olunaku olwaleero nina essanyu baliyita akimezezza okw'omusana, njaguza nga akimezezza okw'omusana. Tuli wano nga tubakulisa ennaku enkulu, buli omu gye walukwatidde. Nze olunaku olukulu gye wano lanyumidde nnyo, kubanga naawe weegasse ku ssanyu lye nafunye kati n'empeza. So ndi mukyalo era nga mukiraba ne mbasoogedde ng'ate ndi mba mukyala Joanita, mukyala Joani. Ogenda tubuliza kuba tulaba waba abantu abatulaba nze naawe wano tuli ku munyenye yakaya ez'okusendala nezikola ki nezaaka akatina kemunyenye tugenda ez'okusa okwaka okuyita mu bigambo byo naye nga tunagendayo. Soko namusizeeyo ku muntu n'oluvannyuma tubabwire lwaki okyadde ku mikutu. Oluganda mbalamusizaako Yesu yeebazibwe. Amiina. Amannya gaffe. Amannya nze Namugala John. Nga ne mukwano gwange ono nasomanga naye olwaleero nzemu omulaba mpulira essanyu lya nsusso era nkyaliddeko mbadde ndudde nga ntutte emyaka naye Mukama ono atusisinkanyizza olwaleero era mbadde awo ngenza okulanga mukwano gwange azze mpulira essanyu ly'amaanyi. Nange nno bwe nti bwe mpulira nali najjako wanidda nga toliiwo mama naŋŋamba ajja kudda naye nga we naddayo mu kyalo nina sijja kuvaayo nga sizze mbajjo wano era mbadde saava mu kyalo nga sizzeeko ki nzize wano kusiima nga we nabagamba nti ngenda balaganga abalungi bange gwe omulungi wo yange nze wange omukyala yono gye wali Namugerwa. Omukyala ono mulungi oyinza obutalaba bulungi bwe ggwe naye nze amumanyi obulungi bwe bwenza obbabuulira. Nasoma naye primary ku St. Gemma Girls Primary School Kabooko adage. Essomero lyatunyumira era nga y'omu ku mukyala gwe nakubanga naye ngalabi simanya gwe wanjigiriza baze nakuyigira Master Kayisa yatuyigiriza ne Master Peter. So nga tukuba babiri ng'omu obugalo bwe bumufuuyirira ng'omulala akwata nandekayo nze essomero lyandaalira ne linsigaza P6 nagisoma egi nga tebaagala ngende bagamba bano abakuba engala babiri netubata omulundi gumu Joani ne bamutwala nze ne baŋŋamba ojja kukola ki. So nensigala Joani bitambula bitya sayidi yo gy'obadde tubale tuludde ebbanga ddene nga tetweraba. Tebibadde bibi ntambulidde bubi naye ng'era nga bw'omanyi obulumira tebubulamu era tofaada bubi kiba kiragira ddala nti bagamba siri ayolesa mubiri kati gw'olagira ddala nti tebifaanana bitya bubi. Olunaku olwaleero lwaki ndeese mukyala Joani nabagamba nakulira mu families nnyingi era nga y'omu ku famire y'omukyala ono ewaabwe wendi kati nga nayo ssebo nakulirayo. Oluvannyuma lw'ebintu okuba nga bintabukidde ewaffe ebintu nga bikaayuukidde ddala nga sikyasobola kubigumiikiriza nga noonya gyensula gyembeerako ab'eŋŋanda nga bangoba balinga tebakkiriza kunsembeza. Lwaki tisinga ewaka bamanya nti be bannina bano bajja kubayisa bubi lwaki mumusenzeza omukkiriza okubeera ki. Kyesobola kwerabira nga ndi wano wammwe nalinga nfuluma bweru kiro ng'emisana sikkirizibwa kola ki nfuluma mu nnyumba kujja miryango singa wabawo omuntu ayitawo n'atwala olugambo ewaffe nti tumulabyeko wali mukwano kyandibadde kibi nnyo. So twakeeranga ku makya we twalibadde nga bakulima ne tufuluma ne tugendeyo ne tusiiba mu ki ne tudda ng'ebweru mbeerayo kiro. So bambi nkwebaza okunkuuma wamu ne maama kuba wandeeta nonyanjula eri maama nanzikiriza kwebaza maama ekiddese wano kusiima sisobola kwerabira kujjukira mukwano mwansenza bandiisa ng'engoye ennyambala zize ezintuuka nezintuuka eziganye nenzireka naye ng'ekikulu ekyalimu nti bwe najja omusaba nti kambereko ewammwe ewaffe biganye ng'ebintu bitabuse ewaffe ebintu byatuuka ne bitabuka ng'okusamirako kutte wansi ne waggulu naye ng'omumbejja wa lubaale nze gwe baagala mbeere mumbejja wa lubaale nga mbiganye kati nga nina okusala amagezi butya weŋŋaana okubeera omumbejja wa lubaale nga nina kuva waka. So mbajja wano gye nasooka okuddukirako era nabo ne bampa obuddamu kikirwa kiwanyamba omuntu ali yali agadde okumanya twali bamukwano nga tusoma busomi ffenna wajjawo obuvumu obugamba nti jangu obeere ewaffe oba ki oba ki bwe twasomanga ffenna
twansanyusanga twali ba mukwano nga twagalana naye nga tulina enjawulo gye tulimu awo nandabanga abaafuka abooluganda ate nga nange muli mu mutima wange nnumwa wadde nali sirina kyenina naye nga abazadde bange mbamanyi ba mutima mulungi nga bwe naaba mbannyonnyodde tebajja kugaana ensonga lwaki nawaliza naye sika nengamba wange ne mugaa nina mukwano gwange bwebiti ne bwebiti ewaabwe basamize ate tabyagala abikola ki mama wange wenamubulira nagamba oyo omusajja ajja kujja wano atutemeeteme ne mugaa mama bambi ajja kujja kiro era twajja kiro olunaku twajja kiro mama wange naye n'aguma ng'omukazi n'agamba ono omwana muto kuba wali mwana muto n'agamba omwana omuto ono omugobera ntya wabweru omwana omuto ono omugobera ntya wabweru kannyambe mukama yamanyi era bwekito netutandika okubeera nendahiya era nze nali madiina wali madiina kuba nze lyembadde mmanyi tamuyita madiina era nze lyembadde nasigazanga mmanyi madiina kati nze Esther kati lyafuuka ngambi ye Esther netubeera ne Esther kyonna kyompita kisoke feel free netubeera ne Esther mukama n'atuyamba netubeera naye mpulira essanyu nti kyandaze okudda emabega nga yali mwana muto n'amanya n'agamba kaŋŋende eri abanyamba bannange mpulidde essanyu balamanyi mukama w'amaanyi wabale kubeera n'omutima wako genda nagwo mu maaso si kyangu abantu abatuyamba mu buto okumujjukira ng'okuze naye madina alaze ekyenjawulo tweyanziza amanyi ate n'abantu abamu bamanyi nti omuntu okujjukira omuntu okumusiima olina okutwala emmotoka z'ebintu olina okutwala ki nedda banene bwogenda obugenzi n'olaba ku muntu essanyu limukyo tweyanziza talina kyendeese nze nagambye bwe naalinda mbu nno Joan mukolere ki nyinza obutakikola lwaki kubanga tetumanyi buli omu lunaku lw'olifa kati balina olugero lubagamba mbu nditwala bingi afa tagenze waabwe kane nga nze kale lwakiri kangende nkusiima ebisiimu mu lujjudde lw'abantu ebintu ebyawe biba byakujja bibitusanga naye nga mmaze okukulaga ensi nti oli muntu muki ate sigoweka nga bwogambye ne maama ne taata nno nalwawo mulaba era taata kyatwalira ddala ebbanga ddene nga taata simulabanga naye luli we najja nga toliiwo ate taata ne mulaba naye nali namulako omulundi gutya ate era gwali gwa kiro alika yajja kiro aba ate nakeera n'agenda kale saabitegeera kati nemba nga simujjukira kati we nakomyewo ne mulaba nga misala neŋŋamba taata nawe jesikola ki naye nga twala okusiima kwange eri maama omuneebalize okusingako ku nze nti nsiimye nnyo omutima ogwo gwe yandaga nanjola kubanga newosuza olumu bagamba olubala naye wano lwasukka mu lumu ne tukwata emyezi webale kufuuka sisita wange webale kufuuka sisita wange sisobola era okuva leero toddamu kumbulako njagala obeere nga tweraba nga tetulwawo kibadde kituta emyaka mingi so olunaku olwaleero njagadde mukwano gwange ono mumulabe abantu ng'oli eyo gwe muli bwali nga ondeetanga ojjeko okuba nti twagalana mugwe wali osuubira ki bino ebiddiira famire nga mama we yagamba nti bajja batema gwe wali tobirowoozaako nti singa baviirako ofuna obuzibu engeri gye nali omuto nali sibirowooza ate nga nze ngamba bugambi maama naawe tumuyambe kati abakulu be balaba kiri outcomes ezinakivaamu nali sibirowoozaako wabula nga nze njagala mukwano gwange bamuyambe tubeere wamu ambi mwanyamba so omuntu ali eyo oyinza muwa magezi kina ddala tutya nnyo nga nange oyinza okuntwaliramu naye kati nze era sikyatya lwaki nze abantu engeri gye banyambanga nange tebamanyi nnyo tutya nnyo kati naddala mubiro mwe tutuuse okuyamba omuntu gw'otamanyi ogamba singa afuna obuzibu nkola ntya omuntu ali eyo oyinza muwa magezi ki we kituuka ku kuyamba kuba gwe ng'omukyala eyali ayambyeko kati omuntu okuyamba osooka ebintu ebimu n'obisa ebbali n'ogamba kati omuntu ono bwe mba simuyambye nga ddukudde gyendi kigenda kuba kitya oba olina okwekwasa mukama n'ogamba kamuyambe ekijja kijje kitegeera mukama byonna yabyalina obbikuyisaamu nze bwembadde ngamba omuntu waabazze gy'oli ng'azze okumuyamba bambi tomugoba
katonda yaba alina ensonga lwaki amuleese gy'oli era oba olina omuyambe era gye binaggwera katonda yajja okuba mwebikubo byonna yajja obikwasaganya ekitegeeza nti omuntu oba wakumuyamba totunuulira outcomes zinakivaamu singa afiira wano singa alwalira wano so omukyala atugambye nti oba wakuyamba muntu totunuulira biki binaddirira naddala mumanyi kyekinaavaamu naafunirawa ebyo byonna tobitunuulira yamba omuntu kubanga tosobola kumanya mudda omuntu oyo gw'oyambye kyalibeera kubanga abantu abamu batugamba toyola ŋŋaŋŋa z'otaalyeko magi obiwulira ebigambo engero z'Abaganda muyambe nfunirawa ye omuntu gwe sitamanyi muyamba ntya so ekintu bwe kityo olwaleero tosobola kumanya oba oli awo katonda yateekateeka nga mu bulamu we ndiddamu nenkusanga ku lwakino kyewankolera aye nange ojja kubaako kyeweetaaga aye nange nkuyisa eki so katonda bwatyo wabikola seba mikwano olunaku olwaleero nzize nga mbagamba nti abalungi bamwe mbalage ensi nga bakyaliwo muleme kuboogerako nga bamaze kukola ki nga nebyomwogerako tabiwulira nga tamanyi nti bano okumusiima wamukola ki ekirala ddayoko osiima omuntu eyali alina kye yali akkoledde mu lugendo lw'obulamu tuyita mu bantu bangi betutambula nabo tutuusa we tuba tuli kati bw'oba weerabira gye wayita ne gy'otuusa oba okyasobola okuvaayo ate noddamu n'osanga omuntu oli ng'oyagala owaddemu oba oli awakuyambe naye olw'okuba yawulirako oŋŋambye mbu bulijjo mpulira tinnalokoka mbuulira n'enjiri kati mu ngeri emu oba endala ng'ogamba ye naye omuntu ebbanga lyemuwuliridde nga mukama alayika yamugwirawo n'enzigi naye n'ataddako wadde n'emabega kati laba katonda wajjawo enzigi ezo ne ziddamu oba ne zeggala n'enkomawo onnyambe nga neefudde oba nti kale ntukitwala tobale tomanyi binkwatako nogera naye okusinziira omuwala ono bw'abadde teyanzijukirayo wadde okunsiima nekulu naakomyewo muyambe nange kuno sigenda kukola ki so kitegeeza tulina okuddayo emabega tusiime abantu nga bakyaliwo nga balamu kyekindeese mukwano nzize kusiima ng'okyali mulamu saagala nkaabe ennyo oli baggonsoose mbeere wali nga neziringula naye nga mbulamu sajjako nawadde kukyalira kyemudde nsalawo ne ŋŋamba kozesa omukisa guno ngendayo ku Joanita omwana yeddira mudira nkima omwana w'enkima ng'akyali muki singa mbadde na bulaza wange naalibadde nkutwalira ddala mu kika kyewaffe sinaba waalikkiriza n'ofuukira ddala muula naye nga yebale kuba na mutima bulungi mukwano nkwagala nnyo Joani webale kunjagala mazima mpulira bulungi nga ndina mpulira omusaayi gutambula kati kumu so inako ekigambo kyewayagadde obaako omuntu gwowa ekigambo kyowulira ku mutima ng'okigabanako n'omuntu tubasiibule kyowulira bannange mukwano gyaffe mwenna mukwano b'amadiina mwebale kumwagala mwebale mukazi wa mulembe kati mulabye ayogera ebigambo ebireeta essanyu mu muntu era nkusaba mukwano ogende bwotyo na buli muntu yenna yenna asobola okutulaba asobola okutwala ku mpisa zokuba wali muntu mulungi olina tabbo eddalu lyo livaamu ngera we twalinga buto naye ng'ate era wali muntu mulungi owa abantu ekitiibwa so nange ate kati nviyigiddeko bingi kati kisaawe nowenkola ebigambo gyetwogeredde mpulira ng'onkyamudde kweri yekyakwagala najoani era akunoonya nange munoonya amaze kati okufuna so tusobola okuberekereza wano tuberekereza naye nga baweeyo ekigambo ekirungi eky'omutima omulungi kuba gyona olina omutima omulungi omuntu w'omutima omulungi ayabeera ayagaliza okimanyi nti omuntu asobaawo ng'akwagala naye nga takwagaliza kituufu n'akulaga nti akusanyukidde naye nga tasanyukira byokola oba byotuuseeko okimanyi ekyo awulire ennugu ku mutima nze ate ekyo sikirina kuba manya kati nga bw'ofuna nange mba nfunye muli mutima nsanyuka manya kati Madiina bwe yafuna nange muli nsanyuka kuba njagala obeere bulungi kuba nange we mba nga nfunye kyensobola okukusaba osobola okunyamba kubeera nkimanyi osobola osobola kundekera era olina oba tolina gwamanyiza engeri gy'oliza okunyamba era kati kyeŋŋamba bannange abantu ffenna tulina kwewulirako mitima tubeere balungi eri abantu bannaffe munno waaba talina gwe ng'olina muyambe
muyambe tukola mbu buli muntu akulabe kolera katonda oyo yekka bwati yajja okuli naye bwe tunakola nti egundi andabe muwadde omutwalo n'okujjawo buli muntu alabe nti nakuwadde omutwalo ate koyogedde katonda jjo wano nze ebyange kati oba obimmazeeko kuba kati awo mba sikyalina nze kyennyongerako era wano wennyini wetugenda okubasuubira tubagambe tubagaliza omwaka omujja babeere basanyu ate era nga gwa mirembe tubagala nnyo tetuna kyekikolera munyenye yaka yakuzukusa ye yake agambye omukyala nti bw'oba okola ng'ompa omutwalo oba oguwayo oba omuntu omala togujjaayo kubanga waliwo alina okulaba ng'oguwa kolera ki nze tuuka awo mba sikyalina kigambo kyennyongerako awo enkomye badde balungi okutulaba era nga tusanyuse nnyo mwebale kutulaba banaye nsanyukira abantu abali ku mukutu guno abayamba abalala nga temufuddeeyo kwani akulabye nga tofuddeeyo kikyosigazizza mukama wabanga abasasula abaddizeemu ng'akubisa ebingi okusingako kyemuwaayo kubanga okiwaayo ng'omutima gwo gwagala nga gusanyuse ng'ate okolera ye mukama so ono gwokoze ki gwewadde omwaka guno byotafunye nkakasa ng'omwaka ogujja mukama bw'abanga agenda kugaba agenda kutandikira ku ggwe mbadde balungi okuba gye twatandikidde paka we tuli kati mubeere bulungi munyenye yaka yakuzukusa ye yake yesu lyekkubo ge mazima ate era bwe bulamu babayi